tulina gidi president oba omukulembeze w'abayizi b'e Makerere Julius Kateregga. Ensonga z'aba Makerere no zo nnyingi kubanga kati olaba nti eno forum y'abasomesa bateekateeka kuteeka wansi bikolanga okusoma kuddamu. Abayizi e Makerere abagambye bave mu halls of residence. Ba residents abalimu abali mu myaka egy'emabegako babagambye baveemu bana ba finals bajje bateeke over. Robert Mutebi genda maaso ku Makerere erina kyekozeewo mu mbeera eno eya COVID-19 ekiri awo ekitiisa. Genda maaso na Julius Kateregga yatubulira enteekateeka yonna bonga abayizi beemulugunya ku nteekateeka ne guidelines ezigenda okujja eri amasomo gaabwe nga baddamu ennaku z'omwezi nga 4 oba nga 8 oba lwonna lwe baliddamu. Katugende maaso nawe tubeere ng'otubulira enteekateeka z'abayizi abo ate bo bagamba ki. Neyanziza nnyo neyanzege Muhammad Wamala ne Fred Enawire anzizeemu okubalamusaako abakozi abali ku mirimu njagala bagamba kintu kimu nti mukama wo bw'abanga yakulekawo ku mulimu okole mu kiseera kino ekya lockdown bw'abanga yakwesiga n'akuleka ku mulimu okole ddala kola omulimu gwa mukama wo kubanga yalekayo abalala n'atwala ggwe okole naye bw'abanga yakulonda mu bangi n'akulekawo ate n'obanga okola manyanga ate kiba tekiwa makulu kiba kimalamu amaanyi. Tutandise okufuna ripooti mu bitongole ebyenjawulo nti abakozi abamu abalekebwawo ne basigala nga bakola bannaabwe ne bagenda mu kalantiini ate beekolera gadibaye nga lye tebabifaako balowooza baatuula. Ekyo nno si kirungi kalowoozo ka leero. Robert Mutebi nanyini field mbalamusizaako omulundi ogwokusatu neebaza okuba nti mulaba Salt TV omunyo ku makya tusisinkanye guild president owa university singa obunene ndowooza mu East Africa ate mu Uganda teri egisemberera ye Makerere. Ensonga nyingi nnyo eziri e Makerere. Awamala nkuulidde oyogera ku kiwandiiko ekyayisiddwa nga abayizi babagaana okuyingira mu hoozi ezimu. Ekyo tugenda kubanga tukitaanyako. Embeera ku university Makerere eri etya? COVID-19 yabayisizza atya? Awuliza ku bayizi banne bakulembera oba naye lockdown yamulokingirayo takyabawuliza. Julius tusanyisa okusinkana tuli Sekuko Katale gye tukusanze nkulaba n'ennyambala yonna ya lockdown. Soko tubuuzeeko enviiri zaakula buli kimu kyakula tutandikira awo. Abalabi ba Salt TV n'abawuliriza ba Salt Media bonna mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya nze Kateregga Julius. Bannamakerere batera kumpita Kejje. Nze guild president wa Makerere University ow'Ekinaana mu 5. Neebaza bannayuganda okulafubana okuyita mu kiseera kino kye tulimu kuba si kyangu teri yali akyetegekedde. Obulamu bwaffe bukyuse nnyo tuli mu mbeera ennaku zino gye tuyita new normal. Teri yali agyetegekedde teri agimanyi so tuli mu mbeera ey'okugezesebwa ate ne mu mbeera ey'okugezesa. Mbakubiriza okugenda mu maaso n'okukola ebyo bye tubadde tukola ebitukuumye nga tukyali balamu nga obulwadde tebugenze nnyo kulya society yaffe oba oli awo nga society endala oba amawanga amalala we tugalaba gafaafaagana nabo. Tutandikira ku nsonga y'ekiwandiiko ekigambibwa ekyayisiddwa nga bagaana abayizi ahead of ba finalists okulabika nti bagenda kutandika okujja ku university. Ekiwandiiko ekyasoose okufulumizibwa kyafulumiziddwa warden wa Livingstone Hall. Amanyi obulungi university amanyi nti batwawulamu mu solidarities nti Livingstone ne Afrostone waliyo abaami n'abakyala ababeerayo. So bwe twali university mu magezi gaayo bwe twagisaba nti tulina abayizi abagwira bangi abali mu ggwanga abaali bali stack university nesalawo abayizi ebateeke mu Livingstone. So okwosa jjo ndowooza twalabye ku kiwandiiko nga kiyitingana nga warden agamba boyita ba continuing students oba abayizi abakyalina omwaka ogusukka ogumu mu university okujja bajjemu ebintu byabwe babitwale kibasobozese gavumenti okuteekamu abayizi baayo ababeera ebweru naye nga bali mwaka gusembayo. Wabula Dean of Students yawandiise ekiwandiiko ekyagoberedde ekyo nga kikiralifyinga ng'agamba nti kyabadde tekyetaagisa ate ebyo
oba eyo department ekulibwa ddiini so tugenda n'ekya ddiini kyeyayogedde oba kyeyagayidinze essaawa zino so ekiriwo yagambye nti tekiri necessary kubanga fenna tumanyi abayizi abamu batukubira nga bali mutukula abalala nga bali zombo so tosobola tekiadinga up kubagamba nti bajjemu ebintu byabwe olw'okuba hall egenda kukozesebwa mu nnaku eziddako ng'abayizi abali mu mwaka ogusembayo tuzzeeyo okusoma so ekyo ddiini yakikiralifayinze ate ne vice chancellor naye yakiwandiikiddeko ekiwandiiko so we tuli abayizi basaba babeere bagumu nti baleke kweraliikirira ekyo ekinaaba kijiddwa ndi sure nti university ebeera ne rota muli muyizi kwa aweebwa room abeera amanyiddwa so bwemubaamu ebintu university erina bulungi obusobozi obubiri trivinga ate n'ebitereka bulungi kubanga erina stores ennene ezimala ku buli unit oba ku buli hall. Lockdown bwe yatuuka nodda mu kyalo buvunaanyizibwa omukulembeze okweyisanga omukulembeze tetusobola kubanga batugamba nti mudispasinge mudde ewaka ate kati gwe omukulembeze abayizi abalala gwe batunuulidde ne bavubuka banno n'obeera omu ng'oddala ng'okimanyi nti embeera si yeyewoomya nakabululu ate gwe n'olabika nga weesisigiriza weewaawo nange nina bato bange abandabirako oba abaali beetaaga nange benali neetaaga okulabako so kyatuwa yali blessing gye tuyita nti gwali mukisa gwe twali tetetegekedde okutakinga base ne bato baffe so embeera twasooka ne tubeerawoko kuba nali naakadda nali nina gyenva nali nakayingira nesooka ngendako mu self isolation naye ennaku ze nali newadde wezaggwako nentambula nenzira ewaka naye wekiba kyetaagisa era ngenda nenkola emirimu gy'abakama bange nga bwe tubadde mu kunoonya emmere ku bayizi ababadde bali staaka actually ekyo tujja kituukako naye embeera yo eri ku university ogiwuliza kati ki ekiriyo kubanga wiiki ejja noze ennaku tezikyawera 7 oba oli awo university eno yandiggulwawo ku lwabo abayizi abali ku myaka egisembayo waliwo internal memo oba ekiwandiiko ekyabadde kiwandiikiddwa nga kiri ment kusaavingibwa abo abakozi bekikwatako wabula nakirabye nga abayizi bakisharinga ku platforms ekyenjawulo nga Professor Barnabas Nawangwa awandiikidde abakulira oba aba principals abakulira units mu university nga bagamba bategeke nti abayizi bagenda kuddamu okusoma ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga singa buli kimu kibeera kigenze nga bwe bakitegese era ndowooza kwe tusibidde ng'abayizi kuba nalabye abayizi bakisharinga internally naye sijja katono nnyo abayizi bonna oba gurupu eno yayogerwako kyabadde kiriya nga kigamba abayizi abali mu mwaka ogusembayo final ya students abo babuzaayo kuba semester erabika egulako weeks nga 7 oba 8 nga n'ebibuuzo mu 2 kyabadde kyogera ku abo nga bagamba ba unit heads ne ba deans ne ba heads of department okutegeka n'okuwa okulaga obuzito bwe baali basomesezzaako ku coverage gye balina okukola n'obuzito bwe baali tebakavalinze ku coverage university planning bulungi then eryoka ekole information eri public lwakuba nakirabye nga abayizi bakisharinze ku statuses and everywhere nendowooza nti kyabadde kifuuse public neyanziza nnyo neyanzege tiimu eri mu studio Caleb nkutumiddeko nnyo ndi mu kitundu kyo mukozi munange Okuso TV mukulu Caleb eno seguko katale yowangalira naye
akafo k'amatendo kale tukyalina guild president owa university e Makerere omukulu Julius Kateregga agenda maaso n'okunnyonnyola ensonga eziri ku university enkulu ey'eggwanga ebintu bino ebigenda maaso kati n'enteekateeka abyenyigiramu oba ye asiddwa bbali abayizi banne bakulembera nga guild president boye gye bali mu mbeera ki ensonga y'akawunga katuuka tekatuuka ntegeeza kwabo abaliyo naye abadde n'ensonga jaggusa katusooke tutandikire ku nsonga eyo jaggusa then ate n'ebyo ajja birambikako oba oliawo n'ensonga endala eziwerako eziri ku university ey'e Makerere. Julius webale nnyo ssebo. So we twatuukira mu nsonga z'emmere tubaddengayo nga tugezaako nga tukola ne ttiimu endala twekola mu task force ey'abayizi okuyambako bayizi bannaffe okufuna ku mmere nekulibwamu minisitaafu wa ensonga z'abayizi ba international students kubanga be babadde basinga okukosebwa mu nsonga eno. Netuyambibwako ne Uganda National Students Association era tugezezaako nnyo okulaba nga abayizi bafuna ku mmere yadde nga tebabunye mu bujjuvu kubanga task force bwe yatuuka mu bitundu byaffe ebyabayizi ebisulo by'abayizi yabibuuka nga beekwasa ensonga nga bwe bagamba tebayingira mu bikomera tebakonkona ba mu bikomera namakalina ate kati ebyo ebizimbe ebisinga abayizi be babeeramu byeweese nekituwa obuzibu kituwadde obuzibu bw'amaanyi mu kadde kano kubanga abayizi bo babeerawo ng'omuntu gwe bamanyi oba yegwe omukulembeze so babeera bakubira netubeera nga tuli spent ate nga budget eyinza okuba nga tekyaliwo mu budde nga buno kubanga tuli mu overtime. Tuyanziza nnyo tuyanze enteekateeka za university zigenda mu maaso okutegekera abaana bajja nga guild president bazikuyingizaamu. Enteekateeka za university zigenda mu maaso era bwe tulina oyingiriramu ng'abakulembeze b'abayizi batunyigiramu naye kati ebintu ebisinga bikyali ku management level nga bwenjogera era tekiba usually university bwete bwekola nti management esooka nemaliriza byeyina okukola ne bajja ne bafuna feedback yaffe. Ffe tubadde tugezaako collectinga feedback y'abayizi kuba abayizi batandise dde tukubira nga batubulira konsani zaabwe ng'okutugamba nti abazadde baavu tetumanyi university bwegenda kikola oba banaabawo obudde obuyitako abazadde okusasula ebisale kubalina okusasula n'abalala okutugamba nti gavumenti yali tennabamalayo bisale byabwe oba living out allowance so nti hostels zaali zisigadde zibabanja negye bali ebifo mwe bali emmere baali tebannamalayo era ebyo ndishuwa nti bekikwatako we banaatutuukirira ensonga ezo tugenda bba tuzibategeeza wabula n'okumanya kubajjo nafunye amasimu nga 3 okuva ku bayizi abali ku border points saaba Makerere University bokka naye mulimu n'abamakerere University Business School ne Kyambogo University nga beebuuza modality oba engeri gye bagenda okubajjayo mu bifo byabwe okulaba nga batuuka ku university zaabwe okusoma. Then tubadde tulayazinga tubadde tutegekawo olukiiko lw'abakulembeze b'abayizi olwawamu online mu nnaku wiiki ng'ejja maaso awo tulabe nga tukwasiza wamu kubanga ffe abayizi ate abali mu university za gavumenti tubeera yaddeko embeera tetunyiga nnyo nga bwenyiga abayizi bali mu private universities naye nga wegubadde omugendo gwaffe bwoba wetegereza obukulembeze bw'abayizi 2019-2020 kabadde kagenderere kaffe okutambulira wamu okulaba nga ebizibu by'abayizi tubikwatira wamu tetwawulamu ba gavumenti na private. So tubadde tugezaako kutegeka webinar meeting mu bbanga ebitali lyawala tumanye coordinating tufune ebizibu by'abayizi wamu tulabe nga tubiteeka oba ku kiwandiiko tubiweereze tubisharinge ne universities n'enkiiko endala betusobola okubiwa bategeere konsani z'abayizi essaawa zino tulabe nga tutambulira wamu kubanga
buno obudde muli omwagezaako okulokola kyasobola okulokola nga tewali akoseddwa. Atuyanza nnyo tuyanzege. Tulina Julius Katerega abeera guild president wa University ey'e Makerere. Katerega. Yes, sir. Bayizi president bwe yali alangirira lockdown. Abayizi yabawa akaseera katono nnyo okwetegeka okudda ewaka. Abasinga buli kimu bakirekaawo n'ebintu babirekaawo. Abasula mu bitundu nga 10 luddawo eyo balajana ebintu byabwe byabbibwa. Mulina enteekateeka yonna ey'okuyamba abayizi nga bavudde mu lockdown okuzzaawo ebintu byabwe. Ekyokubiri nga guild president mulina engeri yonna gye mwakwataganamuko n'abasecurity okulabika nti basekiwalinga ebifo ebyo omuli hostels gye basulanga embeera nedda mu nteeko oba ku nsonga ya security nga bwe gambe bwe batusindika kuba nange ero noonyeza waka bwe batusindika okudda ewaka ne baganda baffe betukola nabo kuba enkiiko zaffe ziriko kuli tulina security committee ekolagana direct ne police n'abalala abavunanyizibwa ku byokwerinda. Bwe twakizuula ekyo of course twaraisinga abadde security minister waffe ne tukuba amasimu ge twalina okukuba ne tulaba nga basekiwalingako kye balina osekiwalinga. Ekirala twakizuula nga hostels ezimu kuba kiyitako nekwekyo waliwo n'abayizi abatugamba nti hostels zaabwe ezimu zaali zikozeseddwa nga quarantine centers. Ekyo mbadde era ngenda kikubuuza nga tebali comfortable. Abayizi tebali sure nti oba ebintu byabwe tebiriimu bulwadde. So ebyo byonna tubadde tugezaako obidocumentinga mu ssaawa zino era ndi sure nti mu kiwandiiko ekyawamu kyetunaateekayo ensonga zino zonna zigenda beera captured. Sisobola kuwa abayizi ssuubi nti tulina obusobozi ngaffe kubanga baagala nnyo tutunuulira ne batulaba nga abatali bayizi, naffe tuli bayizi, so sijja kubawa ssuubi nnyo kugamba nti tulina gwe tutunuulidde nti ono ajja kutuyamba okubanga emabegako wali twali tumanyi lwaki twagezaako okunoonya compensation, twali tumanyi nti ono yatukoze bwati noono kati nga tusobola omunyiga netumugamba sebo mutukoze bwati naye kino kyanjawulo tolina bwogamba nti ono yadde omuyizi oba kino, naye tugezezaako okukubira ddala tubadde twogerezeganya nnyo ne polisi y'ewandegeya kubanga DPC waawe district yaabwe okulaba nga bongera okukwasaganya ebyokwerinda era ndowooza obumenyi oba okubba ebintu by'abayizi kwakenderera ddala okusinga wiiki esatu ezasooka. Then n'ekirala abayizi abasinga bwe bakitegeera abamu bakomawo abaali okumpi n'ekibuga ne bategulamu ebintu byabwe ebyangu oba ebyo abantu bye babba ebyangu kuba abasinga babba appliances, electrical appliances. Abayizi abasinga baddayo ne babijjamu ne bakola kibeera abayizi b'omu hall bakimanyi nti halls zibeera secure ebiseera ebisinga era bwe tunaddayo ne tusanga nga oba waliwo ebyataataganyizibwa waliwo line egobererwa ey'obukulembeze okulaba nga university ekola compensation ate nga bulijjo ekyebadde ekikola era ndi sure abanasobola okukwatibwa omukisa ogwo bajja baddiza ebintu byabwe bekinaalema nga tulaba ekyokukola. Atuyanza nnyo tuyanze Gerald. Ku So TV ku ssaawa 5 tulinako show eraga abantu obulamu bwe bayitamu lockdown experience. Abantu bayita batya mu lockdown. Tusinkana abantu ab'enjawulo n'embeera ez'enjawulo. Olunaku olweggulo twasinkanye Reverend Brother Godfrey Lutaya wa Mugwanya Preparatory. Alina bwe yalambise ensonga boba primary. Alina bwe yalambise ensonga gye bakumiddemu abayizi baabwe abali mu lockdown nga bagenda maaso n'okusoma. University y'e Makerere erina abayizi okuviira ddala ku mwaka ogusooka ndowooza ne ku diploma. University yateekawo enteekateeka yonna ey'okulabika nti abayizi abali mu lockdown bafuna kuwaaka lectures zigenda maaso naye nga ziri ku mitimbagano n'ebirala. Abayizi balina ku bye basoma oba yo university yabavaako
bwe balidde batandikire bwe bakoma? Waliwo departments ezisoma wabula nze lockdown nga bwe nagambye kibadde kyakuyiga eri buli omu. Ndowooza university eyize nnyo n'eggwanga liyize nnyo. Tulabye nti si kirungi kwejjako obuvunaanyizibwa bumu. University yaffe eraze nti eyagala nnyo abayizi okusigala nga basoma. Kyova olaba tubadde tulaba vice chancellor nga ali mu kwengeginga telecom firms ez'enjawulo nga azisaba zituwe access ku mitimbagano gya university bwe tusobola okujja information nga e-library nga university website nga kyetuyita muwere online platform. Era abayizi abasobola abali able, that is the majority of the Makerelians, bagenda emikutu gino ne bagikozesa lwakuba obuzibu bwe tufunye nti abayizi abasinga kubanga nange ekiseera kintuukako data nanzigwako ebintu ebimu ogenda okutuuka nga provision oba negotiation ya university eri very limited. Si setugamba nti tetuyambye, etuyambye kubanga university endala teziineyo privilege. Vice Chancellor ya going out of his position n'ateesa ne MTN n'ateesa ne Africell ne Airtel okulaba nga tusobola okuaccessinga websites ezimu okukyokulabirako abayizi n'abayizi abalala basigadde bayingira ababadde bagezaako okufuna admissions mu university bibadde bigenda mu maaso. Abayizi abakyasoma kubanga ffe tusomera ku course outline nti omuntu asobola okufuna material we across Makerere University Business School. Niyo nfunyeyo reports kubanga kuno ku kyalo ninako abayizi ba University Business School bangi nga baŋŋamba bo babadde ne lectures ennyingiko okusinga ku zaffe. Naye kizibu kyensinza okuzuula nti universities ne bwe zibadde zigezaako nga nabadde njogerako ne Timothy Kadago wa UCU nga naye ngamba nabo babadde bagezaako. Ebintu bino bibeera tagged ne infrastructure development ey'ensi. Kati bw'ogezaako okusomesa abayizi ku internet nga naye internet coverage mu ggwanga eri tetuuka bitundu 4, kitegeeza abayizi abalala babeera mu bitundu 6 ne bwe baba baagala ne bwe baba balina obusobozi obukozesa data naki era babeera tebagenda ku accessinga. So ndowooza nze kino kyandibadde kyakuyiga eri gavumenti okulaba nga nti bwe tuba tugamba nti tuyina network internet coverage bubeere buvunaanyizibwa bwa gavumenti tuleke birekera private firms kulaba nga internet ebuna eggwanga kubanga tulabye omugaso gwa internet si kya lugambo ng'abakulembeze babadde bakyogera nti abavubuka tukolerako lugambo. Tulabye nti lockdown etulaze nti bingi ebisobola okukolebwako okusinga okukozesa WhatsApp. Kwe babadde baturifalinga radio coverage tulabye abayizi ba primary nga babagamba okusomera ku radios naye nga radio coverage bw'ogitunuulira mu Uganda eri ku bitundu eyimiridde ku bitundu 42 ku buli 100. Kitegeeza abayizi abalala babadde tebasobola kusoma everywhere. So university erina byetaddewo ne material babadde bamutuweereza ffe mu individual WhatsApp groups ez'enjawulo. Balecturer abamu batukolera WhatsApp groups so nga tusharinga material. Ddala abayizi ababadde bakola final ya projects zibadde zikyagenda mu maaso naye of course tubadde indad kuba olina data golina okujja mu bantu nga tosobola kumugjayo olw'okuba olw'embeera ya lockdown eno. Atuyanziza nnyo tuyanzege Julius akadde kalabika katuliridde empinga tuyinza okuba tetugenda kusukkawo naye mu kigambo kimu bibiri lockdown ekuyisizza etya kiki ogikozeemu? Lockdown enyambye okureflectinga waliwo ekirowoozo kyenfunye mu lockdown muno kyenjagala bannayuganda beebuuze bakirowoozeeko ng'abantu si kyebayimpozingako naye ndowooza twandifunyengayo obudde ng'omwaka gutandika ne tufunayo wiiki 2 nga tezirimu bidongo tezirimu kukola ne tulowooza ne tusirikamu ne batuteekako mu kafyu nga gye tubaddeko ne tulowooza ku biki bye tugenda okukola
families ne zibeerako zonna family ne zibeerako zonna ne tulaba ebigendererwa ebyawamu. Kyenyinza okukakasa nti ngenda va mu lockdown nga ndi muntu wanjawulo kubanga nsomye widely ku bintu byembadde oluusi byesifuna nabudde kusoma nga ndi ku ssomero nensoma material bwenyina okukozesa naye nensoma n'ebinkuza ng'omuntu individual reading ebinkuza ng'omukulembeze ebinkuza ng'omuvubuka ate nenfuna n'obudde kubanva wano nenkwata eggaali nenvuga nengenda nenjogerako ne jjajja nenjogerako n'abatuuze ku kyalo nenjogera nemmanya manyinya abatuuze ku kyalo okusinga n'omukyalo yaŋambye omumanyi bembadde mmanyi mu myaka nga 15 mabega. Nsaba bannayuganda, nsaba abayizi okusigala nga tugoberera guidelines za Ministry of Health naye tuleme ate kukkiriza bayaaye oba bafere kukozesa budde buno kubba ggwanga. Tubeereko muli nsonga tugigoberere tumanye lwaki muli kimu kikolebwa tubigoberere tulekoa kuba kati tulina obudde mulabye ebintu bingi mulabye bupolisi obudde ebintu bye mulina okuwa attention mulijjo temwagala biwa attention mugamba tebibakwatako ndowooza mulabye nti ekintu ekyawamu we kijja ffenna kitunyigira wamu ensi yaffe tujagale nnyo mukama abawe omukisa Ssaabasajja awangaale. Nenkumbi kubega tuyanziza nnyo tuyanzege Julius Kateregga akulira university akulira abayizi ku university y'e Makerere abadde alambika ku nsonga ez'enjawulo. Lockdown yamulokingirayo naye ayigidde mu bingi. Ensonga gyayogeddeeyo ediridde esembayo ey'okuba nti tuweebwayo wiiki nga 2 buli mwaka ensonga yandibanga nkulu nnyo. Tubeereko ne families zaffe tuvuge ku bugaali nga ku kkubo tewali motoka tukole ku dduyiro tubeereko ensonga eyo etuyamba okurefreshinga. Tewamu babikola ne babikolera mu kuwa bakozi baabwe liivu naye liivu eyo ate bwadde waka abeera mu mugotteko oba oliawo tareflectinga ku bintu bingi. Bwe tube tulabise tujja kuddingana ku ssaawa 5 ate nga tubaleetedde lockdown experience. Robert Mutebi, Dennis Kasirye, Peter Bunyasi bwe tutambudde olwaleero tubagaliza amakya amalungi mubeere bulungi era mwera. Tuyanza nnyo Robert Mutebi, tuyanza nnyo Kejje musomesa era